era gwe musajja gwe simanyi bakuyita mulimira nakulabye ow'embaale you will pay for that sin in a minute time. It's just matter of what time ojja kisasulira. We cannot accept that stupidity. Abana ne bateeka ekifaananyi wali ku mini price olunaku lwa kuwandiisa president waabwe nojja n'okifumita. Mwe mulowooza ebyo tetubiraba, bo balowooza tetubiraba. You will pay. Era ekibiina kye kinsanyudde nti kyavuddeyo ne kyesamula bye yakoze eki. Naye ekibiina kye kyenkivunaanamu ate nkirabamu mukwano gwange muganda wange Mwami Museveni bwe yawamba obuyinza mu 86 yatuukirira Byanyima omugenzi taata wa Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye n'amugamba nti abasajja bano ab'omu Buganda ne Central Region ekibawaga buyivu tusooke tubakuulemu fuse y'obuyivu olw'okuba nti musajja mukulu Boniface Byanyima yali mwoyo gwa ggwanga yamugamba mutabani oyogedde ki ekigambo ky'oyogedde okimanyi kye kitegeeza abasajja mu kitundu kyabwe gy'olwanidde bw'oyagala okumuma ebyenjigiriza olw'oku ekifo ky'okulowooza butya bwe batuyamba naffe tusituke mu byaki mu byenjigiriza wabula oyagala obakole ki yavaawo tebakwataganye ye n'asigaza ekirowoozo kye mu mutima education sector giraba gyekomye obujozi bwe yatuteekako n'agaana Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bugerere tetuli bwerabira era tatwagala oba okitegeera n'olwekyo abantu ba Buganda baalabula eggwanga omusajja si mwesimbu era tasobola diddamu ddikwata era ntera okuwulira abajega nga bali ku leedi awo amusole tuse mbu guli gwali muyaga era mugulinde gwakola ki gwayita kati bwe guba guli gwali muyaga ono tsunami mujja kutya bwe guba guli gwali muyaga ono tsunami awudde emirimu teri bwe mugenda kufuna wano kalulu era mission ze mukoze twazitegedde ezo zonna z'olaba batandise okusiba bawayiswa part of their mission okuwamba obuyinza banafuye bakandidate baffe nti babeere mu makomera baleme kuba na budde ku ground naye byonna NUP ina plan ABC nabadde mpuliriza Honorable Abedi Bwanika ng'agamba nti ffe twasazeewo tuconcentratinge ku bwemupi n'obwa local councils. Mbuuza Dr. Abedi Bwanika omusajja omuyivu alina degree mu veterinary sebo eyo MP bw'oyagala okwesimbawo ani alangirira akalulu ako Mwami Byabakama ani alangirirako obwa president tweyanziza nnyo tweyanzeege gwatulaba yonna gy'osinzira okutulaba kw'emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo abannaffe abatulaba yonna gye musinziira ewala tweyanza nnyo tweyanzeege njagala kubuuzaako ku mukyala Feibe nyabo nkubuuzizaako nnyo ali London awo webale nnyo okutugoberera n'abalala mwenna tweyanziza nnyo tweyanzeege ndi wano ne Haji Makolo Kavuma musajja mugoberezi w'ensonga z'ebyobufuzi era nga musajja wa NUP so gwenze naye tubeereko ne byetwogeramuko ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga mu kaseera kano mbadde nsaba osooka onzikirize Haji akubuuzeeko tutandikira awo Haji nsanyusa okulaba nange nsanyusa okunkyazaako ku mukutu guno kubaako ensonga zetumulungula ez'eggwanga ezituzimba mu bintu byonna mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ab'obuuyi buli omukama mulungi ekiseera kyonna ebbanga lyonna Haji by the way nakulaba ku lwokusatu Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP bwe yagenda okwewandiisa wali Magere nebuuza nengamba ye Haji Magere yakeddeyo bukeezi yasuzeeyo nimwe mwali mu nteekateeka awo omukulu ng'agenda okwewandiisa ku makyoko ate bwe natunula bwe nti ngenda okulaba nga kakiiko k'ebyokulonda erweza ate nga sikulengera nengamba Haji ate yasibiddewa ekisooka bw'obadde onnyanjula ogambye Haji Makolo Kavuma owa NUP kitegeeza nti saali mu kifo kikyamu nali pozisoni zonna ze wandabiramu nali mu kifo kiki kituufu ekyokubiri ky'ojja okutereezaamu
president waffe Kyagulanyi Ssentamu si president wa NUP yokka whereas nayo yagikulembera yes naye ye president de facto yalondebwa abantu tuyina de jure ne de facto eyerangirira n'omutuufu bannansi gwe bakola ki gwe balonda kati bannansi balonda Kyagulanyi ne wabaawo eyerangirira ebintu ebyo bibiri byaki byanjawulo kati eyerangirira yakozesa amaanyi g'emmundu ne ssente n'okutiisatiisa n'okutta neyenywereza mu buki mu buyinza naye wadde abannayuganda tebaamukola ki tebaamulonda balonda Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yes so nali mu kuteekateeka okwo mu ngeri yange ey'ekyamumanyi nze sitera kwagala nnyo bintu bya kamera nnyo nga tulaba ebintu nga bwe bitambula era enteekateeka yali nnungi ne tuva emagere ne tujja ku kitebe kyaffe gaggadde abantu we twabasanga nga batulindiridde naye nzikiriza ntwala omukisa guno mu ddakiika emu bbiri neebaze bannayuganda okulaga omukwano eri president waabwe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abantu baamwagala president Kyagulanyi okusimbula emagere yasimbula alina abantu nga 15 nga kuliko mama first lady waffe Babi Kyagulanyi oyo no munzikirize naye mwebaze nebaza nnyo ntwala omukisa guno kagundi kano ka video mukantambulize kamutuukeko Babi Itungo Kyagulanyi first lady waffe webali kuteekateeka president waffe okumujja mu stress n'abeera nga ali free okumuteekateeka obulungi najja mu bantu nga yasaanidde ate naawe personal nkwebaza webali kunyuma wanyumira omukolo mama yatusukkako yes ne tujja mpaka lwe twatuuka ku kitebe we twava okwolekera erweza naye nvumirira nnyo ebikolwa bya NRM police stroke NRM army tukimanyi nti NUP evuganya state tevuganya NRM tuvuganya state yensonga lwaki olaba effujjo erikolebwa abaali badde balina okuba abakuuma ddembe ku bannayuganda nti banyweza state family rule yaabwe naye tubivumirira okuba abantu ng'ate bo bwe baali munnaabwe n'akyemalira bwabwe ava okwewandiisa baayisa ebivulu byonna bye bakola ki nga baagala era n'ensaasira nnyo Honorable Alan Sewanyana eyakwatibwa ku lunaku olwo ng'agezaako okumubilizinga abantu bajje yateebwa bakyamulina baamuta ekiro ssaawa 6 imagine okumanya bakakasa talina musango n'abayambi be but mwebaza nti yateekawo amaanyi abategesi bonna Ssaabakunzi waffe Habibu Buwembo bonna sijja bamenya musajja wa maanyi nnyo Habibu Buwembo bukyabeera ajja ku bukunzi mu kibiina yes Honorable Nyanzo wa Kawempe South yakola omusingi gwe ngamba nti munywevu Habibu we yatandikira naye Habibu he deserves that post akola butuufu omulaba akola tumwebaza nnyo tatuswazizza omulimu gwali mulungi nnyo okwewandiisa ne kugenda mu maaso era twebaza kuba missoni yaffe esooka yali nti Kyagulanyi ateekwa okulinnya ku ballot paper wadde nga n'akyemalira Museveni n'omukongozi we byabakama baali tebakyagala nga bakirwanyisa nnyo aleme okulinnya ku ballot paper nga bo bamanyi ekikirimu singa agirinnyako era terwabadde byangu in a minute nebaza secretary general waffe agenda okuba MP wa Kampala Central mbutuufu mbadde mu byobufuzi bingi nnyo wano mu Uganda have never seen a secretary general like Lewis Rubongoya enkola ye ey'emirimu deserving flowers ze enkola ye ey'emirimu omulaba mu ddwaliro omulaba ku basibe omulaba mu makomera omulaba effort wamulaba nga balangiridde nti emikono egimu gibulako whereas twagiwaayo nga gibulako imagine twabawo emikono ng'ebula weeks kumpi 2 twewandiise naye mu nnaku ezo zonna nga bajja babakubira essimu bannaye emikono gyaffe mwagiverifyinze nga tebaddamu nga basirise abakakiiko kali akakongojja n'akyemalira aka electoral commission akamwami byabakamu kadawo NRM until last wabula ennaku nnya tumaze okulangirira lwe twewandiisa ne balyoka bavaayo mbwe emikono gikola ki gibulako it was embarrassing our party naye nebaza secretary general waffe omulimu gwe yakola namulaba nga ali frustrated naye nga ate ayina okuba ng'akola kyayina okukola I thank him I give him his flowers and salute him musajja nnyo
Lubongo yoyo wakati mu bimwogerwako n'aba ng'akyali focused. Yes. Omanyi abantu ba wano bwe balaba omuti oguliko entontogolo bagukuba nnyo amayinja kati baamutya. Kyova olaba bonna mubawa platform zino n'alema okwogera ku Nakyemalira ng'ayogera ku Lubongoya. Yes. Noweebuuza ono omutwe guno gwakozesa okusala ekkubo abadde ki tebamutomera. So awo mbadde neebaza naye we are very happy nti president waffe yalinye ku ballot paper. Yesebo. Yes. Kakati ballot paper ne bamaliriza n'ayogera ekire ky'enkuba ne kitonya bwe bamaliriza n'ayita ku Entebbe Express ayuwe. Yes. Yayita agenda okuvaako bw'ati okuyingira okutuuka e Busega ng'abantu balinga abali bamulindiridde edda okuva ku makya. Era najja ng'atambula abantu ne bajja ng'abaweera naye ng'ajjukira nti okuva eggulo limu ku kisaawe wabadde emikolo nga already era abantu basula na waawo nawulira nti poliisi abatataganya n'obatataganyaawo abantu abamu ne bakubwa naye ng'abantu we bali nga bali solid nnyo nga bagamba tetulina gye tulaga. Waliwo ekibaddewo ekibadde kivugibwa NRM nga bagamba nti olw'okuba nti NUP yakuba NRM mu kalulu akaggwa aka 2021 nga bagamba nti ennaku zino batambuza enkuŋŋaana nga balwana nnyo nga bagamba nti NRM for Buganda nga bagamba nti Buganda bagala jiddiza Mwai Museveni ne NRM. So nekibeerawo bwe kityo ebintu bino embeera yabaddewo bw'ogigeraageranya n'ogitunuulira ddala NRM ekoze ekimala okuddiza Mwai Museveni NRM Buganda. Kikwasa ennaku omuntu amaze mu buyinza emyaka 4 ng'afutubadde ku bannansi n'atuuka ekiseera ng'agamba nti NRM for Buganda. Ekyo kyokka kiswaza NRM emyaka 4 in power. Okyalwanira region emu kitegeeza tokoze kimala togiwadde service delivery kati ekwegagambuddeko. Yes. Oyagala ogitwala mu ngeri y'ekifuba. It is embarrassment to NRM okugamba nti mu myaka 4 gye bakulembedde eggwanga saawa eno balwanira kweddiza Buganda. Ebbanga eryo lyonna babaddewa. Ekyo kyokka kiba kimaze okukakasa nti tebawadde Buganda kyeteekeddwa kukola ki kufuna. Ensi eno Uganda ekolebwa regions ziri 4, isn't it? Ziri 5. Ziri 5. Tuyina Northern, tuyina Eastern, tuyina Central region Buganda, tuyina Western. Ziri 4 I think. Western, North, Western, Eastern, Central. Endoza zezo 4. Wadde nga nazo zennyini balina bye batakozeeyo. Naye olw'okuba wano we wali ekinyusi mu nsi yonna kino kyova olaba abantu abamu bafunye obuzibu ne Buganda. Ogenda obbawulira nga bagamba abantu b'omu Buganda beetwala nti bawaggulu nti banjawulo. Mu nsi yonna bwe kiri ekitundu ekirimu ekibuga ekikulu eky'eggwanga kiba kyanjawulo kuba we wasookerwa buli information. We wali Bank of Uganda, we wali court esembayo Supreme Court, we wali parliament y'eggwanga, we wali ministries ezisinga obuki obungi. Kitegeeza kyekibuga kyekitundu ekisinga okuba no civilization. Era bw'otunuulira ebyafaayo b'eggwanga lino civilization yasookerawa n'ab'omu bitundu ebirala bakikkiriza. Kaakati bw'eba yasookera wano kitegeeza ffe mu muli gw'ebitundu ebiki ebirala ffe tubimulisiza. Yes. Ne tubigamba nti we tusonga mu njogera y'Oluganda tugamba Pokina akulembedde obuuze buddu yewa. Nga Pokina akulembedde kati mu Uganda Buganda bwekulembera negamba nti twagala kino ku lw'eggwanga lyaffe. Kitegeeza nti ebitundu ebirala tojja kukwasaamu. Kati tubikoze eki tugenda bicapturinga byonna bikole kye tukola ki kye tulowooza nti kye kirungi ku lwaki. Kyova olaba Mwami Museveni ngamba nti it's a total embarrassment eri NRM okugamba nti erwanirira Buganda. Kitegeeza eggwanga ligiremye in general. Tebawadde eggwanga service. Oba you get my point? Yes, nkufuna bulungi. Kaakati erwanira wano awali abamanyi
ffe twagigoba dda. Lwaki? Buganda nga Buganda region. Buganda region. Nga ebizibu byefunye ku mulembe gwa Museveni tebirabwangako. One, Buganda tetubangako basosoze. Yensonga lwaki olaba mu lukiiko lwa Buganda wabeerayo abatali baki? Abatali Baganda. Twasembeza buli muki? Buli muntu. Kiri kyenkulaze nti we are civilized. Ffe tetutunuulira bintu in tribalism. Tutunuulira bintu in a wider picture. Whereas tukuuma ekyaffe nga kyakiki? Nga kyakitiibwa. Naye tutunuulira ebintu mu ntunuulira nki? Ndala nnyo. Kakati Buganda bw'otunuulira ennyanja zonna ezisinga amaanyi ziri wano mu buki? Mu Buganda. Mu Buganda waabangawo emirimu gye twalinga tumanyi nga gy'abantu bamufuna mpola abasookerwako abataasoma abaasoma nga emirimu gibabuze nga bakola ku nnyanja ezo ne bazibajjako n'akyemalira Museveni n'ayungula abasajja b'abajaasi ne bafuuka bannannyini nnyanja. We twogerera ennyanja ziddukanyizibwa UPDF. Si bannansi. Gw'oyinza otogamba omuntu nti bw'avuba empuuta ennuuni si yiye. Avubye empuuta ye. Ennuuni si yiye. Ate nti ennuuni eri munda si yiyo. Y'abali abajaasi ba Museveni. Obujoozi obw'ekika ekyawaki? Ekyawaggulu. Genda ne Bukakata ku nnyanja ene wa Sebamala Richard Mukoto Central olabe bwe babonyaabonya abantu. Nabadde ndaba Kayondo Fred ono wa Mukono South ng'attunka n'abasajja ennyanja bagiko nga bakuba abaana amasasi basiiba batta abantu ku nnyanja buli lunaku. Buganda yeerimu abantu nga bwe gambye nti kyekinyusi ebyobusuubuzi bitambulira wa? Wano. Omwana eyavudde Makerere nga talina mulimu mu gavumenti kuba ffenna tukkiriza ti gavumenti tejja kuwa buli muntu mulimu. Egyo emirimu tegikola ki? Tegirina. Naye abatandiseewo egyabwe buvunaanyizibwa bwo to empower them. Babe n'emiki? N'emirimu. Emirimu egyo gye beetandikiddewo gavumenti ya Museveni egikuba ekigo etya. Gavumenti ya Museveni yesinga ababaka mu paalamenti y'eggwanga. Ereeta emisolo mu paalamenti. I don't blame URA. Bano abakozi ba URA nze sibawa 10 ku 10 naye sibatunuulidde nnyo kuba bye bakozesa bo bagamba byava mu ki? Mu paalamenti munda. Paalamenti esingamu ababaka baaki? BNRM. Lwaki bwe baleeta amateeka aganyigiriza abasuubuzi tebagasimbira kuuli? Bw'otuuka nabadde ndaba Mwami Museveni ng'asinkanya abasuubuzi n'agamba ndagidde URA ekitegeeza bulijjo yagigaana. Mute konteyina z'abantu eziri mu 6 ze mwakwata. Abadde akimanyi nti bazikola ki? Nti bazikwata. Nga bambi John Lujjo kyakulira URA. Emikono naye miki? Misibe. Wadde akolera aliwa? Kuba oli ye mukama we. N'amugamba konteyina zite. Bwe yamulagidde Lujjo kiyagaanye. Teyazitadde. Konteyina zaateereddwa. Ez'abasuubuzi. Kitegeeza nti Museveni owa NRM agamba Museveni Buganda for NRM anyigiriza abasuubuzi b'eggwanga lyonna nga mwe muli n'abali mu Buganda awasibuke obusuubuzi. Yakugamba saawa eno mbuneddize Buganda. Abavubuka emirimu gye batandikawo abo abasuubuzi emisolo gibagobye mu by'obuki? Mu by'obusuubuzi kubanga giri waggulu. Songa gavumenti ffe mu NUP tetugenda kugaba ngege, tugenda kugaba ddobo. Ekyo Museveni kye yakoze okulagira nti konteyina bazite yagabye engege teyagabye ddobo. Kikyentegeeza nti ffe tugenda kusala ku misolo. Bwe tunaasala emisolo ojja kumbuuza munaddukanya mutya gavumenti nga musaze emisolo nga temulina nsimbi. Bwe tusale omusolo naawe abadde takyaleeta konteyina namba ogenda gireeta nange ngireete. Bw'oba obadde gavumenti ya dictator Museveni ekujjako milioni 17 ze tuwulira ffe tujja gamba tuwe milioni 9. Konteyina bajjako milioni 17. N'ebina emisolo gye baakola ki? Kati ffe bwe tunaasala emisolo abasuubula bagenda kuba baki? Bangi. Baleete. Kitegeeza gwe abadde tasobola kuleeta
container bw'ogireeta nono n'agireeta nga tubadde tukujjako milioni 2 mwembi ne mutuwa buli omu milioni 9 kyekikumi 8 gavumenti zebeesazeeko ebeefunye abasuubuzi abaki kati Buganda Museveni tosobola jeddiza kuba mwemuli ennamba y'abavubuka esinga obungi abanyigirizibwa boda sector zino ze bali mu kusuusuuta kati olusuusuuto lwe basuusuuta mulekwa mulumbe nti bojjako ebyobulimi boda yakubiri mu kugabira abantu emirimu buli poliisi weeri buli roundabout buli bitaala we biri nga tetuli mu biseera bya kalulu bakeera ba OC ba DPC ku mapoliisi basindika abasirikale ave wakaawe n'agamba mukyala we gamba abasima omusingi basime neze kukola najja n'alagira wali ekibuye wali ku ssaawa ya Queen ewandegeya nti munkwatire picha 5 buli picha 5 ze batuusa ku poliisi ng'agamba njagala emitwalo 8 nga bazimuwa ezitaliiko lisiiti okiraba kyeggamba nga batwala sente z'omwana owa bodaboda okukola emitwalo 8 n'agitereka agikolere ewiiki emu n'ekitundu nga kuliko eza mukama we naye afisseeko era ndabula aba bodaboda ffe mu NUP tetugenda bba wangege tubawa ddobo nabye Museveni yabadde obumbi buyitirive kolola twagala tujjewo poliisi ekwata pikipiki ku makubo ng'abaana abo bazze okukola beetaaye tetutegeeza nti temujja kuba na biwandiiko mu Uganda waliwo enkola bwe baba bakwata poliisi sigirabangako wantu walala yonna mu mateeka wa traffic bwakuyimiriza bwati n'oweta ng'oli wa pikipiki mu mateeka agafuga traffic asooka kusaba pamiti bw'oba nayo n'ogimuwa bw'oba togirina n'omusomera ennamba kuba ennaku zino biri digito n'aginyigamu wali n'agikola ki n'agiteekamu okugisaakinga bw'agiraba n'akugamba nti okoze musango gundi guliko ekibonerezo kitya bwe kiti nsonyiwa tonsonyiwa lisiiti eriwa naye mu Uganda bwe bayimiriza owa pikipiki nti yimirira tebamubuulira musango olugiyimiriza bwe papa balina breakdown byabwe bino ebikadde bidyemu simanyi bidyemu kyebyo emiraba wansawe ebyagegere ebyo nga babitikkako boda z'abaana zonna tamubuulidde kyamuvunaana ng'amugamba genda ku poliisi gyamusindika Senkulu Mandwa gyatudde DPC amulinza amuggyeko emitwalo gye 5 ku 8 ojja ogende ku mapoliisi oli munnamawulire mutendeke. I think you should be an investigative journalist. Olabe ekibeera olutuuka ku poliisi ngo oluba okutuuka wano ku kyuma kyawali ekibuye ng'abali ku mulyango bakubuuza abamu babanamuleeya kiki yo bagikutte eri namba ki leeta 5 ngikuggireyo leeta 7 nga bazitwalira atudde waggulu sikugoberera musango kati ebyo NUP bye yagala okukola ki mu gavumenti yaffe kati mwami Museveni bw'ayogera nti Buganda for Museveni ebyo bisingawa mu Buganda wano mwe muli mu Buganda tugenze ku byenjigiriza we twogerera wano ebyenjigiriza obugunjufu bw'ebyenjigiriza kiriza Gaana bwasibukawa wano mu Buganda Muteesa bwe yawandiikira ani speak was it speak okujja wano yamusaba ekyebyenjigiriza bw'amusaba ekyebyenjigiriza kitegeeza wano waliwo obuki mwami Museveni bwe yawamba obuyinza mu 86 yatuukirira Byanyima omugenzi taata wa Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye n'amugamba nti abasajja bano ab'omu Buganda ne Central Region ekibawaga buyivu tusooke tubakuulemu fuse y'obuki y'obuyivu olw'okuba nti musajja mukulu Boniface Byanyima yali mwoyo gwa ggwanga yamugamba mutabani oyogedde ki ekigambo ky'oyogedde okimanyi kyekitegeeza abasajja mu kitundu kyabwe gy'olwanidde bw'oyagala okumuma ebyenjigiriza ekifo ky'okulowooza butya bwe batuyamba naffe tusituke mu byaki mu byenjigiriza wabula oyagala obakole ki yavaawo tebakwataganye ye n'asigaza ekirowoozo kye mu mutima education sector giraba gyekomye tunuulira education sector we twogerera wano
bannayuganda byembanenya abaana b'abannayuganda batudde waka wiiki zigenda mu 2 abaana basoma naye ab'abannayuganda abasomera mu masomero ga gavumenti tebasoma abasomesa bali ku strike baagala musaala gwabwe baagala ssente zaabwe toyinza kuŋŋamba nti omusomesa omusosodde owa sayansi n'owa aati banjawulo kyokka nga bonna basomesa mu kilaasi yeetya yeemu abaana be bamu era obudde bwe butya bwe bumu ono bw'avaamu ono n'akola ki mbw'ate ono ye wankizo nnyo waliwo yambuuza nti abali mu state house awo bo basoma ki nabyo byennyini ate n'abamu bayivu naye tebasomera wano era abaana baabwe baabatwala dda bali ku ssente yo y'omusolo bali Bulaaya waliwo essomero liri Nairobi eyo mu Kenya bw'olituukamu abasinga oddubeera mu baana b'abakungu ba gavumenti ya wano lisasula $3 egya dola pataamu $3 egya dola gye basasula nali ngenza okusuubula omusajja n'aŋŋamba jankulage ssente yammwe weeraga naye buli bw'otuuka mu ssomero liri oyinza okulowooza liri Kampala oluganda lwe boogereramu n'olunyankole n'ennimi endala kati bw'ogamba nti Museveni for Buganda ffe batusinze okuhaatinga assa ebyobusuubuzi mu Buganda assa ebyenfuna byaffe byonna sekendere obujoozi bwe yatuteekako n'agaana Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bugerere tetuli bwerabira era tatwagala oba okitegeera n'olwekyo abantu ba Buganda baalabula eggwanga omusajja simuki simwesimbo era tasobola ddiddamu ddikwata ekyo nkimubuulira kuba ekisooka ne bw'anaagamba Museveni for Buganda nti agiwangule tagenda kuwangula kalulu kalijjeno akajja kano aka 2016 ffe tulina emiramwa gye twakayingiriddemu era tumwetegekedde wabula ndabula abantu ba Buganda luno olusuusuuto lwe babasuusuuta mu kalulu kuba n'amawanga amalala ebitunyiga bigakola ki ebinyiga amawanga amalala naffe bitukola ki bitukosa eddagala mu malwaliro enguudo embi byonna bitukola ki ebyenfuna ebitaliiko middle income ffenna bitukola ki bitukoseza wamu kati mmwe muleme okulowooza nti Museveni mmwe muli banjawulo ku ffe ffenna twegatte wamu tweggyeko ekizibu ekyatukola ki ekyatugwira bwe buzibu bweffe bwe tulina ffe tetulina lutalo luli pasono na Museveni wabula tuyina olutalo n'ebikolobero byatukozeeko Buganda yalonda era ntera okuwulira abajega nga bali ku leediyo awo musore tuse mbu guli gwali muyaga era mugulinde gwakola ki gwayita kati bwe guba guli gwali muyaga ono tsunami mujja kutya bwe guba guli gwali muyaga ono tsunami abudde emirimu teri we mugenda kufuna wano kalulu era mission ze mukoze twazitegedde ezo zonna z'olaba batandise okusiba bawayiswa part of their mission okuwamba obuyinza banafuye bakandidate baffe nti babeere mu makomera baleme kuba na budde ku ground naye byonna NUP ina plan ABC buli emu egyekoze eki nga bw'olabye bagambye nti emikono tegiwera ne giwera mu ddakiika 3 abantu ne bakulumuluka okuva eggwanga lyonna nga beeyiwa ku kitebe nalabyeko n'abeemulugunyiza nga bagamba tutuuse wano ne batugamba emikono gyaweze dda kitukoze bubi nnyo era twebaza bannayuganda bonna abaavuddeyo okulaga eyo yabadde sign of trust eri ekibiina ne pulezidenti waffe Kyagulanyi nti bamuyinamu trust ne bajja ne bagamba oba magulu ge baagala mugateme waliwo omuzeeyi yagambye muleete ejjambi oba nago bagaagala nga baweereko Haji ku bino byonna nga bw'obyogedde singa bisoboka okukolebwa era singa bisoboka okukolebwa abantu basobola okuddamu ne baagala mwami Museveni ne NRM byogeddeko byonna ebyo n'ebirala byotakonyeeko singa bagamba nti kati emyaka 5 tugikutte tugenda kutereeza ebyo byonna bye mwogeddeko abantu basobola okuddamu ne bafuna omutima ogwagala NRM nga babitereeza ddi tubuze emyezi 3 tugende mu kalulu akalulu akajja Kyagulanyi yagenda okukawangula tebalina budde butereeza bannayuganda babawadde omukisa ne balemwa
40 years ogw'emyaka down the road yes ne balema okutereeza ebizibu by'eggwanga mu myaka 5 bibadde bisobola okutereezebwa singa baayina wiiru omuntu anaatereeza eggwanga n'emyaka 2 alikola ki alitereeza. Let me give you an example ya Traore. Ekikyamusumbuwa kiri kimu kuhandinga buyinza eri bannansi naye nga service delivery he has done that part ne wano bakisobola naye tebalina wiiru eyo Museveni talina wiiru etereeza ggwanga era ebizibu by'eggwanga nkuwadde ekyokulabirako yalagidde konteyina 6 ziteebwe abadde tamanyi nti gye ziri yabadde akimanyi anti-corruption unity ekwata ababbi buli lunaku naye olubatuusa mu kkooti nga babata lwaki tobuuza lwaki be bakutte bateebwa mu makooti so nga babakoze eki nga baba bakwatiddwa ono anti-corruption unity ogugwagukoze eki agukoze n'anoonya ababbi ba ssente n'abakola ki n'abakwata kati gwe gy'abaleese obavunaane ng'alina n'obujulizi olw'okuba ngege ennene gamba n'ogu nga babata ono yennyini omunafuya kati ffe tugamba katuteekewo ebitongole nga anti-corruption unity bweriwo ng'ate tugyempawalinga gavumenti egiwagira mu byekola ki mu byekola nti okutta omuntu abbye muli wanguzi agende mu kkooti let him face the law aleme kkubira makolo simu olw'okuba ndi mu gavumenti ya Kyagulanyi kati tebakyasobola kutereeza mu Buganda tugamba akakyama amamera bw'okagolola mu bukulu omenya ki kamenyeka bumenyesi omwana akulemye mu buvubuka nti mulinda mu bukadde guno omulembe ebyo byaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Bazakariya we baafunira abaana nga bakaddiye guno mulembe tewagenda kuba bannabbi balala Sara yazalira ku 9 kakati ebyo tebigenda kuddamu kuba bali gwali mulembe gwa bannabbi kati Museveni tajja bikola ki kubisobola what we have to do kwe kumugagambula mu buyinza bwana ababulemeddemu era abaganda bagamba nti enkoko bweremera ku magi akaloolo kagijjako Kyagulanyi kaloolo kagiruma nevaako kajja musensera ajja kawulira oyo Payinikiira gwe yamize nga ku nomination day ya Kyagulanyi bangambye omutwe gwa muzimbye n'amira Payinikiira omuyitirivu ng'awulira afa akasajja alaba ensi ye kakola ki abataabadde Kampala ng'obusiki bazina amazina social media yonna throughout the day yabadde ya NUP era mbeebaza nnyo gwe kati ne bw'okugira zino zi mainstream media ffe tetukyabaliko ffe emikutu gy'amawulire tugikola ki tugirina gyonna ate ne mainstream media ziwa omusolo zirina okukola omulimu gwazo toziremesa zireke kubanga ziwa omusolo mu UCC kyozigaana okuweereza ffe tukifuna ku social media kati oba okotogera baaki you get my point so mwami Museveni my advice kuba Museveni abataata wange nze si jjajjange emyaka gyendimu abataata wange musaba muwala we essaala gye yategeka ekkololo amala akaaba omwana ne maama Janet n'avaayo n'agamba bannaaye mutusonyiwe tukkiriza okwetonda kwammwe muteeke mu buwandiike mugagambulwe mu ntebe kyetwogala kyokka nothing else gwangalidde mu mikono gy'abannannyiniryo nga tumaliriza ensonga eyo omukulu Norbert Mao ono president general wa DP ate ng'era minisita w'ensonga z'amateeka mu gavumenti ya Mwai Museveni yavaayo n'agamba nti kati ffe twagala enkyukakyuka y'emirembe era ebibiina bingi ebiri wano ebimu tuli nabyo mu kuteeseganya n'okulaba nga tutembeeta Mwai Museveni n'agamba nekimu ku ebyo ebibiina kwaliko UPC kuliko DP yennyini kuliko Jema kuliko Democratic Front yennyini ekibiina kikindesiyawo ekirala 25 Jema so n'agamba abo tuli nabo era ffe tuli beeteefuteefu ng'oggyeko bali abajeemu abajeemu baba bagamba nti agende ab'obusagwa
okuli National Unity Platform ne PFF. So nabyogera awo naye bwajja okubyogera by the way yekenyine tiyaze kwesimbawo bamala okubyogera ebyo byonna Mwami Mpuuga yavayo n'alangirira wadde nti bava ne babyegaana nalabaka awo nga babyegaana bagamba nti yabaveeko tabateeka mu bintu byabwe nga babyegaana awo nalabaka Ssebante Moses nga yayogera naye mu kwogera ebyo Mwami Mpuuga n'avayo n'agamba nti asize kwingira kalulu kano kafaana bwe kati kubeera nga bali mu katemba sinza kayingira era nagamba tagenda kwesimbawo era mu Democratic Front tebagenda kusimbawo muntu n'omu kakati okusinzira ku Daily Monitor bayogerezeganye ne Mwami Mpuuga era mu kiseera kinalaga nti ne gyali mu Nyendo Mukungwe mu constituency Nyendo Mukungwe nga MP tanaba kusalawo oba najja oba tajje mu kiseera kino buzibu ki obuliwaawo wakati Mwami Mpuuga buzibu ki buyinza okulowooza obuliwo kubanga yagamba nti ye akoze ekibiina kye era ekibiina nga tulowooza nti agenda kusimbawo oba agenda kwesimbawo ku bwa president 2026. First of all, I don't want to discuss Mpuuga person nga muntu olw'ensonga nti ensonga z'eggwanga nnene okusinga Honorable Mathias Mpuuga wabula olw'okuba alabikidde mu kifaananyi kino ekyayogeddwa kitegeeza azze mu debate. Yes. Ekibiina kye kyakulembera kizze mu ki mu debate so to discussinga ku kibiina kye Mwami Norbert Mao ebimu ku bisinga okunyiiza n'okukyawa Mwami Museveni obulamu bwange buli lwe neebaka kwe kuddira oba Katonda yasinga okumanya kye yamuwa okuddira abasajja b'olowooza nti bayivu to the extent of masters ne bafuuka ebitagasa ebitakola ki ebitagasa nga naawe ataasoma kubenkana toyinza kukkiriza kutuuka ku level gye bakoze eki I cannot gyabataddeko ne bafuuka ebitakola ki ebitagasa Mao yannuma abaasoma ne Mao yabeerera guild president w'e Makerere mu 90s eyo bwe bakubuulira Mao n'amagezi ge olabira ddala omusajja omuki omuyivu ategeera obulungi naye nja kwesooka nga ngenda okudibetinga ku nsonga ya Mao okwebaza abavubuka bano sorry ababaka bano Honorable Sebamala Richard era ojja munoonyaako omugambe bw'onoomulaba mutumidde Honorable Kayondo Fred owa Mukono South Honorable Dr. Lulume Bayiga owa PFF kati naye ate credit enkulu njiwa Sebamala ne Kayondo kuba ye Lulume yalinga ffe yalwana n'alemwa n'adduka n'abaviira naffe ffenna twalwana ne tukola ki ne tugamba ekintu kyabwe kiikyo kitukoze eki tukibalekedde kitulemye naye Sebamala Richard yakuba ne Kayondo baakuba Mao ne bamutuusa ku kisenge mpaka lwatandise okwogera ebyo ebyekijega batya baagenda mu delegates conference gye yategeka Embalala ne bamwabizaayo ensi n'emumanya ne bavaayo ne bagamba omusajja gwe tubagamba bulijjo mumulaba n'atuuka okubajja ku baloti ng'abajjako kifuba si mateeka ng'akulonda kwa DP ng'akolagana ne Siranda ne mukwano gwange Honorable Mbidde okukola emivuyo gyonna mbeebaza kuba kati ate ensi egenza okulaba Mao okweyanika olweyanika olusembyeyo nga bali bamukubye bamuggusizza tu ogambye DF tegenda kusimbawo candidate egamba nti teyinza kwetaba mu kalulu kafaanana katya bwe kati njagala okubuuza ekibuuzo kino ani agenda okulangirira Honorable Kasibante ku bwa mmeeya bwe Lubaga we yeesimbye yewandiisirizaawo Mwami Byabakama si yategesa ak'eggwanga konna ku buli mutendera kamivuyo mwerere era ovumirira abakakoze eki abakalimu kyokka oleese ba candidate ku mitendera gy'MP nabadde mpuliriza Honorable Abedi Bwanika ng'agamba nti ffe twasazeewo tuconcentratinge ku bw'MP n'obwa local councils mbuuza Dr. Abedi Bwanika omusajja omuyivu alina degree mu veterinary sebo eyo MP bw'oyagala okwesimbawo ani alangirira akalulu ako Mwami Byabakama ani alangirira ak'obwa president Mwami Byabakama era yakalangirira kati oyogera ki nti ovudde mu kalulu ate ng'okalimu
wali tugambye in general aspect mvudde mukaki mukalulu konna jeno Democratic Front gena konna mwami byabakama kategese kubanga sikabuki sika mazima na bwenkanya awo kabwetebye kati byoyogera biba tutandiko bibuusa buuso bikuba mu tochi tuti yes lwaki abyogera tu mawo yamenye ebibiina byomenye era nakukakasa nti ebibiina ebiri ku mulamu wakati mu Uganda bisigadde bimeka bibiri byokka oyinza n'ogattako ekyamukulu wange Munyagwa kuba teyamumenye economic party yes muganda wange Munyagwa by the way nze ndi musanyufu Munyagwa okwewandiisa history wange ne Munyagwa muwanvu lwendi kusinkana ndi mukubuulye era nasanyuse ne yewandiisa werazi simuwagira naye simuwakanya byakola agende muki mu maaso tu nti wakakasizza nti abalwana ne Museveni bw'omala okulangirira ebibiina biri kitegeeza nti Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine n'aba PFF ekulemberwa mukwano gwange Lord Mayor Lukwago ne Dr. Besigye gwensabira ave mu kkomera era agenda kuba a very big tool mu campaign eno tugenda mu demandinga era nga tukakasa nti bwe tuwangula obuyinza tubuwangula leero enkyaba bweru ne ba political prisoners abalala bonna yes tugenda bata kuba baliyo mbumenyi bw'amaki kubanga baga nti ekigeeyo wali abaana aba NUP abaspa kulyo byofuzi abawerera ddala abaana bali mu 12 tebavunaanibwanga tebakyaleetebwa na makooti bonna abo besunga famire zaabo zituwagire nnyo Kyagulanyi akwata obuyinza tugenda bayimbula ate tubaliyirire ng'eggwanga ekyo tukyeyama yes nzirayo ku kino nti oluvannyuma lw'okumenya ebyo byatulaze ebintu bingi gwe Munnayuganda alimu empeke nga wayonka emyaka 2 oba otegedde omuntu avuganya ne Museveni omutuufu yakola ki mwami Mao n'atugamba nti akalulu si ke kagenda okusalawo okukola ki okulangirira obukulembeze balangiririra mu kisenge balina ekisenge gye bakola ki kati sente z'omuwi w'omusolo mwonoona zaaki ffenna awo we wava ekkowe erituleeta mu kalulu ku miramwa gyaffe emeka 3 aba NUP gino mugiwulirize mirungi era giteekejo bulungi omulamu ogusooka naggambye balwanye nnyo okulaba nga Kyagulanyi taba ku ballot paper kuba bamanyi ekikirimu Kyovola Secretary General waffe yakoze misana kiro okulinnyisa Kyagulanyi ku ballot paper 1 tugenda mu kalulu kano as a protest vote mpulira bataputa protest vote abatali ba author baayo ba author ba protest vote ye nuupu bajje tubabuulire kye kitegeeza bakitegeere bulungi baleme kutaputa kye bataatandika ffe twakikola ki era tukimanyi yes n'abantu baffe bakikola ki bakimanyi tugenda mu kalulu kano ne hope essuubi ery'okununula eggwanga yes okitegedde nti essuubi lyaffe mu Kyagulanyi tuli muyinamu naye liri eri Bannayuganda tuyina okuba n'essuubi nti tugenda kununula eki eggwanga lino ekyokusatu tuyina omulamu ogwokusatu oguyitibwa okwekkiririzaamu twekkiririzeemu nti tusobola yes olaba yagenda mu nsiko ng'alina emmundu 27 nga taweza bannansi bamuwagiranga ffe be tulina yasobola okutuuka ku kino naye ate ffe abalina amaanyi g'abannansi agasinga n'emmundu abasomyeko yes abalabye ensi tuli mu digital era yaffe nti tulaalema okwo kwe kwekkiririzaamu mu kye tuli egyo gy'emiramu egisooka emiramu ensonga endala manifesto yaffe kangibabbireko naye tekiiko se president nga tadagisoma naye yagyogeddeko tugenda enewe yagyogerako buli musirikale gy'oli ng'oli kulutu atandikirwako abo be mulaba balagira batukube batuuni wa miliyoni emiliyoni namba buli mwezi ogenda kugisanganga ku akawunti yo wamu n'omujaasi kulutu abaddako ku mitendera egy'enjawulo emisaala gigenda kulinnyira kusinziira mu miki
mitendera abasawo abali professional mu bukugu bwabwe obw'enjawulo buli omu omusaala gwe gugenda kulinnya okusinziira mu buki naye nga mwenna mulaba nti omusaala gukola ki gusaanidde abasomesa ffe tetuyina basayansi na art mwenna muli baki mwenna muli ku level y'emu mwenkanankana twagala omusomesa asookerwako emiliyoni zo 2 nga zigwa ku muki ku akawunti yo kati olwo tujje ku masomero universities secondary level tertiary institutions bwe tutyo oba otegedde kyegamba kutegera bulungi ebisale by'amasomero bigenda kuteekebwa mu miteeko nga Kenya bwe kiri Kenya kalibe essomero lya private liinako omuwendo gw'essente ze guyina okukola ki ow'essomero lya private nannyini lyo ekimuseeza abaana baffe gwe musolo ogumuduumuulwa omuyitirivu omuteekako omusolo ogw'essomero byakozesa obijjako omusolo abasomesa bo bajjako omusolo simanyi biki byonna tugenda bistreamlininga bidde mu nnomo byebiremye Museveni emyaka ameka emyaka 40 abasuubuzi nakugambye tugenda kuwa omusolo nze ekimu ku biŋŋaana okwesimbawo ndi musuubuzi abasuubuzi bannaye mbakiikiridde mu kintu kino gye tuli siri balyamulukwe emisolo egijjibwa ku musuubuzi ng'aleese ebintu wano egyo modulo ejja kiro n'obabuuza ani yali aguza olugoye olwa kiro nga taliiyo tugula buguzi wali oguze t-shirt eya kiro nze sigulanga ku saati ya kiro nguze empale mu naye ate ogamba omusajja aleese ne gye yabiguze teyabigulidde mu kiro wabula gwe oleeta obubbi ebyo byonna tugenda bikuba obuyinza bannannyini bizimbe bye balina obusukkiridde tugenda kubuyingiramu nga mu mateeka si kuwamba bintu byabwe wabula kwogereganya nabo tibannaye twetaagawo fairness wakati w'abannayuganda bannaffe nammwe bannaki ow'ekizimbe osigale ng'ofuna ssente z'obulungi n'omusuubuzi ng'akola ki naye si bino ebya Drake Lubega abantu ne bavaayo okwemulugunya n'agamba ataagala abiveeko gwe lwaki wabizimba wano genda obizimbe mu byalo tuteekwa okuba n'ekibiina ky'abasuubuzi nga kikwatagana nabo n'abasuubuzi nga bawuliziganya so si kiri mu mikono gya gavumenti nga bino bye twalabye nti Thaddeus Keno akulembera ekibiina ky'abasuubuzi ate yavuganya ku tikiti ya NRM ebyo tebigenda kubaawo ku mulembe gwaffe mu nsi yonna genda okola research abakulembera trade unions babeera ba opposition kubanga muba muteeka ku gavumenti nninga okutereeza okitegeera so ebizibu bingi Museveni byatuleetedde amayumba g'abapoliisi bwe basula genda olabe mu maama yingiya pole omupoliisi asula ng'embwa n'ava muli ne bamulagira kubeti batuuni nga akuba ayina stress teyalidde kyaggulo asula mu uniport emu famire 2 ebyo bwe bito tetubikola ki twagala amagye gadde mu barracks ne ku nsalo gye gayina okukuuma naye n'osanga omusajja owa military mumutaddemu ssente mumuinvestinzeemu obugagga bw'eggwanga ng'ali ku kibuye ku lawundi akwata boda owa military osanga abamilitary muno batambula tebalina byakukola they must be in barracks and borders of the country so si kutambula butambuzi kati abafudde ekitagasa nabo bennyini bali mu buwambe balina okumanya nti abasirikale muli mu buwambe omujaasi wa military tateekeddwa kukola ayina byatakola takwata boda military police mu nsi yonna lyejje erisembayo mu buli nsi liyitibwa ensi eri mu crisis ng'ekintu kitabuse naye gwe obasanga mu butale obasanga ku boda n'abalabye bakuba abantu emiggo Kyagulanyi yabadde yeewandiisa n'ogamba nti which type of army do we have? Is this the professional army you are telling us? naye ng'ekireeta ekyo okimanyi nti ebitongole ebyo byafuuka political wing ya NRM tebiri national tebiri ku mwoyo gwa ggwanga nga bw'olaba poliisi y'e Kenya eno si Uganda poliisi eno bagiyita NRM police stroke political wing ya NRM oba otegedde byeggamba
ebyo byonna tuyina omulimu mutusabire yes okubitereeza okukola okutereeza eggwanga. It's not easy but nga tuli ne bannayuganda tujja kukola ki bijja kutereera. N'olwekyo nga nva ku nsonga ya pulezidenti waffe Kyagulanyi bammawo temubatunuulira bw'obeera mu lugendo olunene si buli mbwe boggola nti ojanukula. Let them not divert us. Yes. Ku nsonga ennene zaaki ez'eggwanga abo bugologoosi bammawo bugologoosi obukongojja emmandwa gye butamanyi bwetisi omugugu tebumanyi kikola ki. Yes, Mwami Museveni yavaayo dda ne yeegaana mmawo ng'awoza mbu nagenda kuteesa n'agamba mmawo byoyogera biki siteesangako naawe naye n'osigala nga toswala omusajja omukulu ng'okyayimirira mu kamera olina omukyala n'abaana. You guys, what are you doing? Muwe respect emyaka n'ebitiibwa byammwe. Tosobola Museveni teri asobola kuteesa naye ku buyinza. Basemoogerere senga baateesa naye John Sebaana mu kalulu kaali ka 2 John Sebaana ne yeesimbawo bwe kaggwa n'abayita mbu bateese bwe baavaayo yabalangira mbu banywedde kyayi wange waabwe. Fe we have records. Yagandi ya musolo kyayi wange munywedde wabwereere. Kati omuntu bw'atyo tebateeseka naye. So Kyagulanyi Mwami Museveni era byebyo byempulira nga bawoza obusente bwa iPod bonna bakukuta togenda kufuna kifaananyi ng'olina Kyagulanyi. Nga bootaliddamu kufuna kifaananyi na Besigye kuba yakigezaako nnyo ku Besigye okuva lwe baayawukana amusuule mu trap ezo zalowooza okusuulamu Kyagulanyi mbu obusente bwa iPod simanyi Besigye tumuteerewo ekifo mu paalamenti nga leader of opposition logologo. Besigye n'abagamba eyo si eimu yange. Kati ne Kyagulanyi eimu ye si ssente za iPod. Teyatandikawo nuupu ng'amanyi nti ajja kufuna ssente za iPod. Yes. Yalekawo omulimu omunene ogwa paalamenti ogusasula obulungi n'agamba kati nze ngenze kati nze onkanga na ssente ki nze makolo nze nina kapasite eyeesimba mu buli kifo n'ekiwangula wano e Kampala naye missoni yange njagala kujja nakyemalira mu buyinza kuba nabo senga baagujubanira obufu obwo osanga bwali bajje ku mulamwa. So bannayuganda Kyagulanyi mulabemu oluguudo olukole ewammwe gye lutali mulabemu amasomero amalungi aga sekendwe buli ggombolola egenda kubaamu amasomero 3 aga primary 2 ne sekendwe 1. Tujja kuzimba n'2 nja kimusaba sekendwe 2. Rwanda yali ereeta wano abaana okusomera wano naye Kagame bwe yababuza nti njagala munkolere case study lwaki mutwala abaana e Uganda nti abasomesa baayo balungi n'agamba abasomesa mugenda baleeta wano tubasasule era bannayuganda basomesa e Rwanda basasulwa bulungi miliyoni 3 kudda waggulu buli mwezi. Buli gombolola n'agizimbamu amasomero aga primary 2 secondary 2 nga facilities eziri mu ga private eziri mu ga government kyekigenda okuba ku mulembe gwa Kyagulanyi. Facilities ezikutwaza omwana e Buddo e St Mary's Kitende wa Dr. Mulindwa zigenda kubeera ezo ezikutwaza omwana bwe menye somero mu primary dungi King Fahd Islamic Primary n'amalala agamalungi otwale ku kakungulu eno simanyi secondary ojja kubisanga mu government schools. Kati gwe wekkogambe tiwana abaana bangi kantwaleko eri naye nga bonna bafuna kyekitya naye gwe tekikwewuunyisa obwenkanyi obutali bwenkanyi obuli mu ggwanga. Ebibuuzo omwana asomera e Buddo St Mary's King Fahd byakola n'omwana we Nakapiripiriti asomera mu muti ayita ku myala ku ntindo ez'enkoma okugenda ku ssomero naye byakola ki? That is unfairness gye tuteekeddwa okulwanyisa. Twagala okulaba ekifaananyi ky'eggwanga nga kiri national. Ffenna mwetuli Abanyankole mwebali, Abaganda mwebali, Abasoga mwebali, naye gwe n'oba ne ba DPC abasoba mu 100. DPC Kanyalunguli yali aluwa si kibi munnayuganda naye abeeyo mu bwenkanya. Kyogamba aluwa teri mwana waayo yasoma wa DPC n'okwata nalabye omusiru bannaye kino tokisalamu omupoliisi omusiru kyetubagamba nti eno partisan police ng'afumita ekifaananyi kya President Kyagulanyi embaale ne bakuba n'amasasi 5 mu ttaka ng'ekifaananyi kye bafumita
abaana batadde baana mu maaso ga office za NUP in this period eya campaign time nga awulira alaba ekifaananyi n'okutu kati oyo bwana Kyagulanyi bwana agenda okubaawo campaign awo nyini mu kifo we bafumisa ekifaananyi abo sibe bakola ensobi ne batta abantu. Yes, they are too ignorant. Bambadde uniform zaffe eza ggwanga ne boolesezaamu ignorance yaabwe ebaweebwa government. We cannot accept that. Era tujja kirwanyisa. Era gwe musajja gwe simanyi ne bakuyita mulimira nakulabye ow'embaale. You will pay for that sin in a minute time. It's just matter of what? Time. Ojja kisasulira. We cannot accept that stupidity. Abaana ne bateeka ekifaananyi wali ku mini price olunaku lwa kuwandiisa president waabwe nojja n'okifumita. Mwe mulowooza ebyo tetubiraba. Bo balowooza tetubiraba. You will pay. Nga tunatera okumaliriza waliwo ensonga gye manya tumalirize nayo ensonga ya Stacia Mayanja. Hajjati Stacia Mayanja yalangirirwa kuba president general bwa National Peasants Party era bato natandika okukola emirimu gye naye mu kunoonya omuntu aneesimbawo mu kibiina balese mulala naye nga yiwaali kakati wetugere essaawa zino omukyalo ono Stacia Mayanja yakalabika emirundi ebiri ng'ayimba ku mikolo gya NRM kuva lwe bamukwasa president general. Yasooka n'ayimba ku mukolo President Museveni yasinkana aba bodaboda omulundi ogwokubiri wano eno bwe yabadde nga yakamala okwewandiisa era Hajjati Stacia Mayanja yayimbye. Kakati ekibiina kya National Peasants Party ne kivaayo ne bamuwandiikira mu lujjudde yabadde public notice nga bamuyita ajje ennyonnyole ku ebyo ebitambula obutambi n'ebyogerwa nti agenza ayimba ku mikolo gya NRM ate nga ali mu kibiina ekimuvuganya. So n'olw'ensonga ne bamuyita ajje ennyonnyoleko singa gunaamuka mu vvi then balabe ekyokumukolera okusinziira ku constitution yaabwe nga bwegamba. Naye ebbaluwa eyo bwe yamugudde mu buufu bw'atyo naye n'agenda mbalo yabe oba management ye mu by'okuyimba n'egenda n'etukira looya waabwe n'awandiikira ekibiina kya National Peasants Party ne bawandiikira Secretary General bwe bamuwandiikidde omukulu nga bamugamba nti ffe bino eby'okuyimba omuyimbi fana kontrakiti naffe yakuyimba era fana okuyimba buli wamu bwe tuba kukusira kontrakiti yaffe nga bwegamba kati ngagamba nti ebyabwe birala ne bino ebyabano birala naye jjukiro nagamba nti ekibiina kyaffe kya National Peasants Party kyagala kukyusa bukulembeze nga gwe twagala okugjawo ye mwami Museveni. Hajjati Stacia Mayanja ontadde mu discussion gye ndowooza saali gidisikasinze naye olw'okuba nti mu mawulire mweri ate mu ab'amawulire muteekwa gireeta kuba yabadde nnene mu ngeri emu oba endala kuba ekyo nakyo kyewuunyisa akulembera ekibiina ate okubeera ewa mwami Museveni ng'ali mu mukoleramu namulabye awanika n'ekigalo nga bw'asuuta n'agamba abeerewo namulabye awanika ekigalo nga bw'asuuta abeerewo. First of all ekyo kikulaga ensi eno bweweddemu ensa. Ensi eno eweddemu ensa. Omuntu ali ku level egamba nti ndi mukulembeze wa kibiina toyinza kutuuka mu Buganda wano tulina kye twegamba okwerekereza. Maama yakula bwe yali atukuza yatugamba enju emu tekulema kwewala. Ewa mwami gundi oba ewa mukyala gundi temulyayo. Ng'ayinza okuba ayina ensonga n'atagikubuulira naye gwe n'ogimanya ng'omwana ti maama yaŋŋaana okuyingira awo era ng'oluusi tubigamba ne bibagambye nga bakuyita jangu maama yaŋŋaana n'oteekako emisinde n'oteekako emiki kakati ensi eyo mu bantu egenze ekola ki eggwawo. Stacia muyimbi it's good nga bannamateeka bwe bagambye naye kye tuyita ensa kiriwa ubuntu omu South Africa buyita ubuntu obuntu gw'olaba mu kiseera kino kyabadde kisaanidde ogende kulaala eri oba emiliyoni 3 ze bakuwadde okuyimba awo ye yabadde ennunuzi y'obulamu bwo mu by'obugagga bwo nti obugagga bwe siyimba wano obugagga bwe nanoonyeza emyaka 4 gy'alimu n'okusoba nti takyabukoze eki takyabufunye
okwo bayita okwerekereza. Ffenna tuyina bye twagala era tuyina ebitusuubizibwa abali mu buyinza. Makolo tukuwa obwala DC, tukuwa kino, jangu mu NRM, jangu okole kino. Naye n'ogamba nti n'alabika ntya mu bantu be mbadde njogereramu bino. Kati ekyo ekifaananyi Spencer kye yabadde akola ki? Ng'omuntu eyenfumiitiriza. Si bwe yo NRM teyakoze ensobi, ekyo kyeyagala okubaanika. Naye mmwe beebikolako be bali bammawo beggambye. Ku myaka gya mmawo atakyaweza myaka 3 mu maaso. Lwaki weeyanika? Asambisa ebiri. Fe obusiraamu butugamba bw'oyingira emyaka 6 ogula essanda. Emyaka 4. Emyaka 4. Ogula essanda n'ogitereka gye bali kuzingamu. Bw'oyingira emyaka 6 okeera kwa vikaali ze dduwa ze tusaba. Mungu mpe nfe nnungi. Mungu mpe bulungi. Nkingiriza okuswala. Omulambo gwange guleme kufa. Nsasire byononno byange. Yensobezza yinsonyiwe. Oli ku istighfar. Spencer musiraamu yali badde kati kiseera kino mu byobufuzi ali ku istighfar. Naye ate bwe tulaba omusajja ow'emyaka 6 ayina okuba ku istighfar ng'ayingira loogi. Tugamba kiki kino? Omusajja ow'emyaka 6 yali badde yeenenye mukadde ako. Bw'omusanganga ng'ayingira loogi. Kuba enduulu ogamba ensi eno egudde eddalu. Kuba ku myaka egyo ffe mu busiraamu oba mu kwekola ki? Mu kwenenya nakweteekateeka. Nakwetondera abo be wakola ki? Be wasobya. Naye kati mu byobufuzi Spencer yayingidde loogi ku myaka 6. Era ekibiina kye kinsanyudde. Nti kyavuddeyo ne kyesamula bye yakoze eki. Naye ekibiina kye kyenkivunaanamu ate nkirabamu mukwano gwange muganda wange mukulu wange oba yoyo Nambaale oba yoyo gwendaba. Nyinza okuba sinnamwetegereza naye ndaba nga ye. Kyongero tukakasa nti ballot paper eno baayagadde ogifuula congestion ng'eriko congested mukaki golooza bano bakasi bante bazze lwaki baakizudde eno ke Kyagulanyi ye Kyagulanyi. Tusooka okuleetawo ke emusooka waggulu ke okubuzaabuza ebyo temubiraba bakole ki? Owulira kuba ye Eva Museveni wabeera wansi wayina okukola ki? Okubeera. Era senga ng'oyagala okulaba leebuleebu mube wawandiisiza mulimu asoosa bwayi. Ate muli. Ye bwayi ye abagiyina. Yoweri Ntabulwa simanyi Ntalabulwa oba goddala memaki n'agenda n'olukunkumuli olulala. Era tulinze n'erinnya eppya omanyi ye buli kalulu aleeta eriki. Kati bino byonna banoonya tuseeseetula tutya ballot paper eno. Omwagalo w'abangi Kyagulanyi abe nga takola ki? Nga tagiriiko. Bye bibiina ebyo byolaba ebiseetinge bamodro kasibante kati Spencer mwe bakama abe abamutwala mu by'okuyimba. Era ekyo kyekizibu ekiri mu bayimbi b'e Uganda nti babeera ne bamanager ng'ate be babamanaginga. So bali ba Diamond Platinum manager ya mu managinga. So si muyimbi ku managinga ani? Manager. Kuba professional manager yayina okukola ki? Okumanaginga. Manager w'abayimbi bawana ate omuyimbi ya managinga nti ngenda wano manager nadduka. So nga manager yayina okumugamba nti awo tetugendawo. Tugenda kuyimba ku Lwomukaaga Nansana toyina kulabikira ku luguudo lw'Nansana mu bbaala yonna mu wiiki eyo. Bakulabe ng'oli mupya. Golooza ki ekifudde ba Misaki ab'amaanyi? Misaki alina ensa. Ensa. Misaki alimu bananda babatya. Ebintu bwe bityo oyina okuba naki? Gwe bawalukagga ono ow'Ebusiro East. Olowooza ki ekimufudde ow'amaanyi? Walukagga oyo nina ansonyiwe kankyogero ojja kiteekayo bakirabe. Walukagga ansonyiwa nkwetondera. Nalabako ku message ku simu ya Walukagga nga bamusuubiza over 500 million agende ku mukolo ogumu ogw'NRM. N'abagamba sijja nga meeya. Nga meeya. Emiliyoni 5 n'abigaana. Nga tannaba meeya. Bamusuubizaako ssente ku mukolo gw'NRM ogumu e Masaka. N'abagamba nze sikkiririza mu ekyo wadde ndi muyimbi.
sente zammwe muzikole ki muzisigaze oyo ye muntu alimu ensa naye ate omulala agenda n'abiiro n'ayimba miliyoni 3 zamuleese emisinde nga yeetippye obugoye obwo bwe wamulabyemu buwayiti obwo bwe yabadde akubye sijja kugenda pasono naye ekikolwa kye yakoze kyamwanise era teri ayinza mwesiga mu nsonga yonna era ekibiina kye kyongedde tukakasa nti omuntu oyo ekibiina kiseetinge kizanye eno nawa pulezidenti w'ekibiina agamba abeewo ayongera afuge bw'atogamba nti mwajjeeyo kumuvuganya nga pulezidenti w'ekibiina agamba nti oli abeewo guno omulembe gwa Kyagulanyi Katonda yaleeta Kyagulanyi ffenna tetumanyi kimulimu yekka yakikola ki yakimanyi gwe tunuulira incident ebintu ebizze bibaawo Arua baali bazze kutta ye nga yakava mu ntebe wennyini Kawuma we yatuula gwe baasindika okkuba amasasi yali tamanyi Kyagulanyi ye baamugamba kimuwuuyo atudde nga yavuddewo dda eruwuuka oyo Franka Mwesigwa omupoliisi yali azze kutta Kyagulanyi n'amulemerera ebizze bibaawo juzi twali wano ku mukolo ng'ava ewa loyo ono owa NUP owekira Musisi mujoje Musisi baamutayiriza mu kikubo nga tebamanyi nti kamera gye ziri era abapoliisi amaloboozi gaawulirwa nga gagamba kamera za nga bo tebamanyi nti weeziri ne bamukuba ekigundi mu kugulu kaakati ebintu byazaayitamu abantu bazze Katonda amuggyako abakyamu ababadde bamwetoolodde ng'abajjawo ekirala ekimufudde ow'amaanyi Kyagulanyi Center president ali unpredictable tatya he takes risk gwe kyolabanga ekinene akikola akiyingiramu n'akimaliriza n'agamba kino decision yange eriwa eri bweti mwe bwe mulowooza baweebwe tiketi ekibiina ne kigamba tezibaweereddwa kati mukole kye mukola ki kye mukola ensi bakole kye mwe bwe muyita abanene ffenna bannayuganda we are equal tuteekwa okuba nga twenkana mu kukola enkola yaki so bano basitensi amayanja bali mu kkomedde erabidde nti ebyobufuzi si kazannyo Katikkiro yagamba ebyobufuzi si kaki si kazannyo bino birimu okufa birimu okusiba abantu Machata amaze eruzira emyaka 6 Bobby Yang agenda mu 2 Dr. Besigye bamuwambira Nairobi ku mudumu gwa Mmundu tewali tteeka lyayitibwamu nga bamuleeta wano ali mu mwaka gumu n'emyezi 2 ali ruzira gwe kati bw'obireetamu ono Katemba wa miliyoni 3 ez'okuyimba ffe si bye tukola ki we have been promised many things and big things naye olw'okuba nti tulina ensi yaffe ku mutima tusya okuswala bannayuganda muzeemu baana baffe ensa omuntu atya okuswala kintu kikulu omuntu ataswala aba mubi nnyo kati bano tebaswala akola ekintu nga tatidde nti kigenda kuvaamu ki nze bansange ntudde ku mukolo gw'NRM inze over my dead body inze tonzikiriza kusiibula neyanziza okunkyaza tujja kufunanga akadde tuwayeemu bw'onooba nako bannayuganda bannange lino eggwanga temuli mu struggle gye tulimu lwa Kyagulanyi wabula Kyagulanyi yaleeta kirowoozo it's not about him it's about an idea gye yatukola ki yatuteekamu kuba Kyagulanyi alina obusobozi obugula sukaali kiro emitwalo naye olw'okuba yalaba abaana gy'ava eggomba abaana bakuze nabo mu ggeto ekamooca bwe bafaanana n'agamba I have to be with a bigger idea n'agituguza kati idea ye gye tuwagira yatufrontinze buki tokola kyokola ng'okikola nti njagala nnyo Kyagulanyi andabe era njagala mutuukako mmale mukwata mu ngalo kola kyokola ku lwa Uganda yo eya mutabani nze si struggle eno gye tulimu tuyina abaana mbeere ewaka ne ŋŋamba ŋŋenda balekawa mu nsi efaanana bweti okitegeera so tukole ku lw'eggwanga Kyagulanyi mulabemu okukukulembera
ng'akulembeza mu nfuga ey'amateeka, enguudo ennungi, ebyenjigiriza ebirungi, ebyobulamu ebirungi, obwenkanya mu ggwanga obwa ffenna, nga tussa ekitiibwa mu mawanga agakola Uganda gonna, abanyankole, abasoga, abatoolo, abagisu, ffenna nga tuli Uganda nga bwe twabanga edda. Bakitaffe ne bakwata abaana ne babajja Embalala ne babatwala Emwiri. Ffe bakitaffe ne batujja wano ne batutwala tusomere Embalala, ne bakutwala Arua University. Eyo gundi unity gye tukola ki? Gye twagala okugjawo obusosoze obuli mu nkola y'emirimu mu bitongole mu ggwanga gy'oba olabamu Kyagulanyi. And Katonda ng'atukulembedde all in all byonna bye tuyiseemu n'NUP byeyiseemu ne Kyagulanyi nange nze nagende Nalufeenya nga simanyi nti ndidda, naye olw'okuba nnina gwe nsiikiriza nti hasbi Allah wa ni'mal wakiil, neesigamira oyo omutonzi waffe wendi nakati. Tolowooza nti gavumenti enjagala bye njogerera, naye olw'okuba amaanyi ga Katonda era bwe ekintuukako kyonna nze ŋŋamba bugambi nti kyekyangererwa. So bannayuganda, kola ky'olina okukola, abaana mubayigiriza okuba n'ensa n'okuswala, kola ekituufu ky'oteekeddwa okukola ki. Akasembayo mikwano gyaffe abajja mu NUP nga mwagala kaadi mugifulumye, nga mwagala ki? Nga mwagala kaadi mujja gifuluma. Oba okitegedde? Tubeegayiridde nti bw'oba ze independent ng'osubscribinga to NUP nga naffe bwe tubadde tusubscribinga ne Lutamaguzi nga wa DP, ate toyogera bifumite na gundi NUP. Jangu nga bw'okola ki? Public ekukole ki? Naye ate oli okugamba NUP mbi nnyo teyampadde tiketi, kyokka nga luli ekinnuma abamu babadde mu bifo by'obukulembeze n'omubuuza luli wagifuna otya? Lwaki tewagamba mbi ng'egikuwadde? Bw'oba osazeewo kujja independent kiri mu mateeka ga ggwanga, wadde ng'ekibiina kyo kyaki kisabye nti tokola ki? Tojja. Naye bw'ojja tolumba kibiina, raising nsonga nnene ze tuliko, kuba naawe tukwetaaga mu kujjako naki? Nakyemalira. Naye tolumba kibiina, abakirimu baleke bakitambuze nga bwe bakola ki? Secondly, kasebo kano kankasabe abantu ba Kampala Central mumpeerere Owisi Rubongoya, njagala okuvumirira ebitundu ebitandise okukaayanira Rubongoya. Ffe twamwesooka nga Kampala Central, bannaffe abanalabye abeerubaga balaajana Nakawambu mu mutuwe nedda. Rubongoya ssebo, endagaano yaffe twasituka ne tugende wa president ne tumukusaba n'akukkiriza ojje weesimbe mu Kampala Central. Kati bamaze okulaba emigaso gye, ffe twabasooka nga twagiraba dda. Tukwetaaga Kampala Central. Ebitundu ebirala mutuviire ku mubaka wa paalamenti waffe n'ababaka ba paalamenti aba NUP abalala n'aba local councils n'abalala mubawagire, naye Kampala Central mutukole ki? Mutuleke bannange, mutuleke naffe tubeereko naye kuba buli omu amwetaaga. Andi bagunjizaawo eŋŋombe waliwo ekibiina ekiteetaaga Rubongoya? Tewali. Nga weekiri waliwo constituency etamwetaaga? Buli constituency mwetaaga. Naye munnange ffe twalidde empanga. Mbaagaliza akalulu akalungi, obubaka bwange bugenda ewa Mami Babi Kyagulanyi. Weebale kuteekateeka pulezidenti waffe, yongera omuteekateeka mu campaign ze tugendamu, tumukkiririzaamu, era omuzungu agamba behind a what? A successful man there is a what? A wife. Yes. There is a wife. Omukyalo oyo ali emabega wa Kyagulanyi yakulembeza obuwanguzi bwaffe. Amina. Tumwagala nnyo, mwebale kunkyaza. Abatatwagala mutusonyiwe olw'ebyo bye tukkiririzaamu n'effe bye tukkiririzaamu. Tweyanziza nnyo, tweyanziza. Kale Haji babale kutufisiza kadde olwaleero ne tuwayamuko. Atulaba tweyanza nnyo, tweyanzige babale kutulaba, tukwagaliza ekiseera ekirungi n'akalulu akalungi aka 2026. Kale tweyanziza tugenze.